okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka singa w'abaana abantu bano bonna obaleese wano mu nnyumba bonna oba batata baagala kulaba awamu ne bajjajja be tulina bano mu nnyumba omwana mu bano yaliwa singa w'abaana kyogamba kuolira naye mwana nze gwatanotemwana nze kati mugaye nti singa soka oveeyo kikole oti batata bamaama omma nambiyansi wandifukamitenga singa babaana bange bonna ono omwami waffe kuba muwala waffe Grace babiri banange tutuleko mungalo kitanga amannya ge ye Ambasize Abias azaalibwa taata Mugalula John era nga jjajjaawe ye mugenzi Bigambiro John nga yagalamizibwa eri mu district y'Emitooma okulaga maama ye basibwaki Mirye otyo kitange oyo mukadde maama atuzaala azaala muganda wange ono era nga naye asibuka mu district ey'Erukunjiri saidi eyo era nga naye mukyala Munyankole Moroffe omuzze Ogereza ye Grace babirye na Birumbi omukadde waffe muganda wange zaala Saalongo Isaac Kangaffe Saazi twagala okukogereza twagala okulaba taata twakoze eki era nga muzzukulu wa Benjamin Kibuuka agalamidde Miina Nakaseke maama waffe ye Naalongo Kezia Kangaffe era olowooza bw'olaba DP maama omwana w'obulenzi azaaliddwa totunulayo nnyo eno oyinza okuvaalo ng'amaaso gasibi obuwangwa obwaffe obw'Abaganda bwetyo bukolaki naye nga ye nga muwala w'omugenzi Kulanima Muwanga era nga ye muzzukulu wa Katongole tuzaale tubireke mwogereko nnyo bannaye Mukanali mutaba Delta TV webalinyo webaliyegera nti ne mami yazaala omukyala Grace afuuse ensonga wano kakati munange kigenda kubeera nga tinyumya naye atubulire munaye akikoze ati abantu bangi nnyo bazaala abaana ne babasala naye ono ye tamusaze babiri ewe mami sibyetano nnyo mungi mukwano sibyetano ndi wano mukwano ndi wano essanyu libula okunzita kale nnyabo akikoze mukuzizanga omugamba ki mukuzizanga mugamba okubeera omukyalo omugumiikiriza omuntu ayagala Katonda omuntu ayagala abantu omuntu omukkakkamu ennyabo omwana ono Grace nvudde emabega nga mukuutira ne mugamba nze ekimbeezezaawo emyaka gyonna bubadde bugumiikiriza ekyamazima nekkiririzaamu nti ndi mukazi mugumiikiriza ne mugamba yeyongera okutya Katonda abeere mukazi mukkakkamu ayagale ennyo bbaawe kuba ne Mukama Katonda waffe atugamba amateeka gali abiri amakulu okwagala ye n'okwagala abantu bannaffe bw'anaaba n'omutima ogwagala buli kimu kigenda mwanguyira ennyabo webaze ku batuuze nga bazze mu bungi nga bakutte obudde neebaza buli kino musijja kumenya obaani naye neebaza buli muntu
koze mu ngeri y'enjawulo nja kwebaza omwami wange Ssaalongo Kangabe. Ekyo tekisoboka kubanga abaddewo nnyoko lwange, abaddewo nnyoko lw'abaana baffe. Twekoddeyo lyongera okulaba muwalawo kyakoze ebirabo biri bwe biti bingi. Ate naye mwesirema kubeebaza banaye mwebale kutwagala ffe baani mwebale nnyo okujja ku lw'ababiri. Nyabo weebale na kunyirira. Amiina yeebale nnyo yeebalire ddala. Kale bambi ekyo kye bayita okuzaala kujagaana nga gw'ozadde takuswaziza olabye babiri bataswazizza mami ne dadi nawe kenyini ali mu Kala Delta TV nawe osobola okikola n'otaswaza bazadde bo ye buli kimu kisoboka katuddeyo mu kidaala nkwagala nnyo tuva ku Delta TV tukole. Oye omulenzi alina akaaso kakuba senga yenna najjula essanyu olwo babiri bw'anajja anaasanyuka kyenkalaki mikwano gyange mwenna waawo abatuuse mwenna nyabo ono ye mwami wange kulwa muwala wange babiri Grace abaye ffe tuzaala omwana twesanyukire olaba abafunamu tebasanyukire kawala tusanyuke. Stella yafulumye mu cream ne gold kumesize yajja mu Maria's Bridal ng'anyumye nnyo olwo n'agattako okubeera nti yabadde ayagala bintu biri simple n'enviiri zennyini ezo yali ayagala ne makeup kwe yali ayagala era yasanyukira nnyo Charitas Health Clinic okumukolako obulungi nabagwe bwe yakonya eddansi. Ab'engalo tuziwulira ije nawe tuwe saundi omuwala Grace obulamu buli butya kale bubira kufa abakuzaala munnange obubireko ne ku bajjajjaabo n'ab'ekkanisa eri obuli buli omwana omulenzi oyo asibye omutima n'ajja wano bw'omuwadde erinnya ky'olunaku luno olwaleero abange buli akikali battagajje alefe tukubeko mu ngalo kubanga kwata microphone bolanga twawuliddeko bomu ya North Korea
niwe mango oyagala okukuba abawala abalala abayinza okweriranya abi ambasize laawe njogera kulinya abi omwana waggwayo oyinza takumisa kyakulwanyisa ki wulira akasaale abyaje Sabozana ekinohonyize kufana na malaika yalungiwa waliwone kyensaba okubuuza olabika okiwekambulira oba taata wo yali mulangira sikindi yeyawukakundala abawala obasinga nabo batogera nibogera ngaleka kibekyama kalitewegana obutabuzibeera buli kyako tambula ekyakasale ale mubyokasebo ale omwana wange Grace lero bamulambule bakuwaana ebiddako bawulira era ffe twamulabirawo olwo twagenda eri waabwe mu kyalo ffene yali mungi mutugeyanga kaakaawo akasibya akatambala akamyufu akawagira byogikwatako yobona abefumba omwana bulungi obutwa bunaaba bunaabi. It is our disease here. Naffe taata abaala bomulungi totuyita mmere. Owaye omuwala oyo tamanyi kuyomba? Whatever vitu vya basimusi tuzo mumisho yasimiwe abandi takubenda tabakunda kandi nakunda mnoma awamu ne Grace ekkula lino libalise maka gano Mukama bawa omukisa mu bufumbo bwabwe obawe ezzadde sinakindi nabo bagoberere bazadde baabwe bafune abalongo bawa omukisa mu nsimbi bawa omukisa mu byobugagga byewateeka mu nsi muno tubyeyagaliremu era bawa omukisa bo bennyini babeere omukisa ate ne bonna bebanasinkananga nabo babeere omukisa gye bali. Okyalaba okwanjulanga embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious